Nazzikuno wano mu ggwanga amakulu g'okulima kwabanga kufunamu kyakulya n'akasente akatonotono ak'okwebeezaawo mu bulamu. Kyokka olw'okuba ng'ebyobulimi gwe mutima gw'eggwanga mu by'enkulaakulana, gavumenti ezze eyamba abantu baayo okuseeseetuka. Bave mu kufunamu ekyokulya kyokka wabula bafune ssente eziwera okwekulaakulanya. Kino ezze ekikola ng'ewa abantu entandikwa n'ennyongereza mu ebyo bye bakola ng'eyita mu nteekateeka zaayo ez'enjawulo gamba ng'okuyigiriza abantu ennima ey'omulembe. Kati mu buufu buno gavumenti ng'eyita mu kitongole kyayo ki Microfinance Support Center egabidde abalimi abeegattira mu bibiina eby'enjawulo tractor saako n'emmotoka ezitambuza ebirime okubitwala mu katale okuyambako abalimi bano okwekulaakulanya. Tractor zino zikwasiddwa bassentebe b'ebibiina eby'enjawulo era ng'omulimu guno gukulembeddwamu Awich Pola ono ng'akiikiridde Richard Twodong ssaabawandiisi w'ekibiina ki NRM. Bano bakubirizza abaweereddwa tractor zino okuzikozesa obulungi. Ensure that since you are being helped to get money in your pocket, to go to money economy, do your best. Because your performance as a unit that has benefited will not only good give image, but will also give us the impulse, the strength to proceed and give more. So please do your best and make sure, know that what you are doing is not only yours, but it gives impression to others. Basaba tractor kino ekikulu baziservicinge mu budde because zisobola okufa ne zitayamba bantu. Era tusaba bazikozese bulungi nnyo okusinziira ng'amateeka bwe gali. Abaganyiddwa mu nteekateeka eno batubuulidde obuzibu bwe bazze bayitamu naddala mu kutambuza ebirime byabwe. Tulina obukaluubirivu bunene nnyo nga we tuli maduuma, mwogo, tubula n'akatale akabitwala olw'ensonga tudaagira mu nnimiro eyo twayenda obitola yaye nga tibivaayo. Ekitundu kyaffe kyekyo kyekimu ekitundu ekizibu ennyo ekyokutuukamu. Amakubo si malungi nga twetaaga okubeera ne traka egenda okuggyayo ebirime okuva mu byalo. Bano balina essuubi nti byonna ebibadde bibasoomooza mu kulima n'okutambuza ebirime byabwe lufuuse lufumo. Nkakasa nti buli kimu kijja kutambulira bulungi mu kutambuza ebirime byaffe paka mu katale era kijja kwambako ni memba ow'abasogansete okuba nga ava mu mbeera embi gy'abairemu kubanga basogansete tutambule eno mu kulima. Tuli balimi ba mwogo, kasooli, binyeebwa, soya, naye tubadde tetulina kitujjirayo bintu byaffe eyo mu nnimiro yetulimira. Naye leero tufunye era tuli basanyufu nnyo. Baba ekitongole ki Microfinance Center bagamba nti enteekateeka nga zino zigendereddwa mu kusobozesa bannayuganda okwekulaakulanya. Tukitegedde nti abantu bano basuubirwa okuzzaayo amagoba wadde nga ssente nnyingi zaasasulwa gavumenti okugula tractor zino. His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni yasalawo abantu olw'okuba nga yakubawonya obwavu abasasulireko paati emu nabo basobole okusasulako paati emu as part of accountability basobole okumanya nti nabo bakontributingako ku mbeera esobola okulongoosa embeera zaabwe. Twagadde okumanya ekyenjawulo ekiri ku tractor zino na butya bwe zikozesebwa. Tractor ejja ne walanti ya myaka 2. After sales zaffe nnungi nnyo tugoberera nnyo abalimi gye bali tubayigiriza kugikozesa tubayigiriza okugikuuma n'okugirabirira. Emirundi egisinga si kyangu omulimi okukozesa enkumbi byalimye ne bivaamu bulungi ate mu bungi. Kati ng'abalimi badduukiriddwa ne tractor kizzaamu amaanyi nti bajja kusobola okulima ebintu ebiwera olwo n'amakungula gabeere malungi. Winnie Tessa Nakayinja, Agafeeyo ku Spark TV.